Ng'omukolo tegunnatandika, Pulezidenti w'ekibiina ekifuga omuzannyo gw'ebikonde wano mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation Moses Muhanja asoose kulambula jimu y'omugenzi eya Zebra Boxing Club. Oluvannyuma omukolo gw'okusabira omwoyo gw'omugenzi gutandise nga ku ludda lw'Abakatuliki gukulembeddwamu Father Mufti Mukiza Kizito ow'ekigo kya St. Kizito ayise. Tukanda okubeera omugaso ekkiriza n'eggwerera ebadde mpanvu n'ekendera ng'eggwerera naye bw'egaana okukendera n'egaana okubaaninga teba ya mugaso. Kitegeeza kigwe nange mu nsi muno bajja kubuuza ti mu nsi muno okozeemu ki. Ku ludda lw'Abayisiraamu edduwe kulembeddwamu Sheikh Abubakar Kawoya owa Masjid Jumia ebwayise. Abantu ab'enjawulo abali mu bikonde boogedde ku mugenzi. Abantu balijja ne bakugulumiza nga tugulumiza mando. Tuli fenna ekyo kibe kyakuyiga buli boxer ne woyina emyaka 12 tubeeko kye tuyiga ku bulamu bwa mando, engeri gy'adaabutambuzaamu, emikwano gy'abadde najjo n'okutuusa olwaleero okuba nti tusobola okukuŋŋaana ffenna olw'okubeera okwa mando. Taba kusiima ku nsi omanya nti ne bamalayika mu ggulu bali mu kucelebratinga. Tuli wano okwebaza Mukama olw'obulamu bwa Zebra byonna byakoze kubanga ye yakola n'asukkuluma kwagala omuzannyo n'ayagaliza. Nebaza Zebra era njagala mumule mirembe maaga nze mbadde muyita mutabani wange otege nga ngenda ne mutiizinga kojja afukame n'agamba ate taata nze kafukamire kubanga oli taata ate oli jjajja wange otege nga bankubira essimu namba tata ngenza okuba bafukamiza mugamba nange ngenda okujja tonda. Namwandu Mmase Mukankusi agambye nti akyalinza okunoonyereza ku ggwe amanye ensonga eyatisa bbaawe. Neera nze Mmase nkimanyi ne bwe banaabakwata tewali agenda kuzza Zebra naye nsaba ekintu kimu muzeeyi akutugulira kintu ekyo lwaki bata Zebra, the reason behind. Isaac Zebra Senyange eyali yakazibwako erya Mando yali mutendesi wa bikonde nga yatiwa mu kiro ekyakeesa olunaku olwa Desemba nga 3 omwaka oguwedde nga bamukuba amasasi ebwayise.